Fantastic. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti otwagala n'ogenda maaso n'okuba nti osubscribinga mpola mpola ku top 56 vast range bapitantambi Jimso with exclusive information about Sheebah and Jeff Kiwa. Ebiseera ebisinga obungi mba ntya okwogera ku stories ezigenda maaso n'okuba nti oba oliawo tebinaba kufuluma nnyo, but this is what is going on between Sheebah and Jeff, and of course sirabanga mukyala ayina mutima, siraba mukyala ali straight bukyanga mbeerawo bananga batamanyi Sheebah abantu abasinga obungi bamwogerako I think sirituufu. One time I went at Sheebah's place with James Proper and I realized that this girl mutuufu wanjawulo ayina omutima ogw'enjawulo, naye ekyo tekijjaawo biki ebigenda mu maaso tugenda okuba ntwogera. One, waliwo olutalo wakati wa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheebah kalungi ne yali manager we amanyikiddwa nga Jeff Kiwa. Jeff Kiwa yagenda maaso n'okuba nti obuli claiminga content oba catalog zijje enkadde zonna mu company gye yali akozesa okuba nti oba oliawo distributinga gye bayita kola tunes mpola mpola ne bafreezinga sente okumala ebbanga. Sheebah jjukira nti Jeff yagenda maaso n'okuba nti agamba nti content yenna omukadde gwalina Sheebah gwe yayimba ennyimba zonna zibelonginga to ye, era bwe yali aclaiminga mu company emu okugenda kuba nti ajjayo sente abawakinga mu kola tunes mpola mpola. Yagenda maaso n'okuba nti agamba nti sente ate nga already ne Sheebah yali amaze okuba nti ateekawo claim, ne bagenda maaso n'okuba nti bafreezinga sente ezo zaali nnyingi, and of course Jeff n'agamba oba zifiire after a long period of time. Jeff kwe kusala okuba nti agamba nti Sheebah batule kumeza batese mpola mpola, and of course I think Sheebah yasindikayo manager we oba PA wamanyikidwa nga Amaran, ekintu bagenda maaso n'okuba nti bakikwasaganya mpola mpola, and I'm happy nti oba oli abagenda maaso n'okuba nti bafuna akasente, but of course she's still insistent catalog emu ku distribution gye bakola bakyagenda maaso n'okuba nti balwanira. For example, digital music stores ngemba emikutu nga okuli Boomplay, Spotify, Audiomack, Apple Music, nti simanyi ba distributor gwe bakosa. Jeff agenda maaso n'okuba nti aclaiming nti content ye nawe agenda maaso n'okuba nti aclaiming nti n'endagaano zonna ze bakola zize, and of course when alinjogirako ne Sheebah oba Sheebah yali when ali mpulizako statements za Sheebah zali ayogera recently mpola mpola. Sheebah agamba nti on content bakolanga bonna she doesn't want on buli kimu 100%, wabula ayagala okuba nti batula ku meza bakanye basobola okuba nti bagabana content oyo mpola mpola, basobola okuba nti Jeff aleme kufiirwa ne Sheebah aleme kufiirwa, because Sheebah yavaayo mu kwogerako naffe yavaayo n'agamba nti sente ze bakosa okuba nti bakola content yonna yonna bazikola, era nga yakwatanga capital we n'amuwa Jeff sente zonna ze bakosa okugula content okurecordinga n'okupromotinga content eyo zaali za Sheebah. So n'agamba naye content eyo tiyamukolanga bwomu, she's ready okuba nti atuula ne Jeff basobole okuba nti bagabana oba bafuna engeri gye basobola okuba nti oba oliawo bagabanamu content yon, and of course bwe mmanyi nga Jeff Kiwa mmanyi nti Jeff Kiwa ali stubborn. Jeff Kiwa amanyi nti Jeff Kiwa akyalinamu n'embeera ezigamba nti oba oliawo Sheebah talina kyamugamba, but claims zigenda maaso n'okuba nti ziteekebwawo, era bw'otunulira strike corporate strike zagenda maaso n'okuba nti zikolebwa, Jeff n'agenda maaso n'okuba nti asolvinga issues ezo mpola mpola, but still era olutalo lukyagenda maaso n'okuba nti oba oliawo lulanda. Jeff agamba nti tasobola kukola ne Sheebah, tasobola kukkiriza Sheebah kwata content mukadde, ate nga ne Sheebah agamba nti oba oliawo naye takkiriza content we kugenda bwatyo, because bw'otunulira amateeka bwe gabeera mu corporate law you can't own everything 100%. Sheebah agenda mu maaso n'okuba nti akkiriza okusobola okuba nti sharing a revenue yenna gwe ku nnyimba zonna ze baakola enkadde, nga Jeff akyali in control. Sheebah yavaayo n'agamba nti ali willing okuba nti sharing a revenue ono gwe banaaba bafunyeeko, but still ekinewunyisa nti Jeff Kiwa yagamba nti content wuwe wano wendabira obusibe ne bannayuganda ebiseera ebisinga obungi tosobola kugamba nti oba oliawo content won't you own everything 100%. Of course mulimu amaloboozi ga Sheebah, tunulira obudde Sheebah bwe yateekamu oba studio, tunulira obudde brand ya Sheebah gyateekemu okubicaminga kikyefuuse ebyo byennyini. Jeff yagenda nga maaso n'okuba nti oba oli aclaiminga ku Radio and Weasel, and we all know that Radio and Weasel used to write their content, baali bewandikira ennyimba, baali bakola kimu, naye nga Jeff mu claiming yavaayo n'agamba nti ne content waba Radio and Weasel
Weasel I belong to ye ngate fena twachimanya nti agenda okusanga ba Red and Weasel nga batandise otegolo bakoze na kudata kuri nga bachali under Chameleon Leon Island Music Empire nga bagenda maso nokuba nti babookingibwa ebivulu ne bakola bonna kyakwewunyisa nti omukulu ne yagenda maso nokuba nti asolozanga revenue oyo omukulu yagenda maso nokuba nti obulya mu kuzimba ennyumba ate mu kuzimbako banne yagenda maso mbuya babba era ebyaliwo mpola but of course byamana bibeera solved out and of course that is something kyakola ne ku I think Palaso but of course byamana ne bigwa now Sheebah agamba nti tajja kukkiriza Jeff kutwala content we. Jeff natandika okuba nti azanya obubadi buno. Kwe kuba nti obuli akwata abayimbi okuli Ava Peace ne Joviland okusobola okuba nti obuli bakola enyimbo obuli ze baali Sheebah ze yali akoze kujukira nti oluyimbo lumanyikiddwa nga akawo. Sheebah yakola oluyimba ne Jose Camino lumanyikiddwa nga akawoboko. Oshitegedde namala bwe bayawukana ne Sheebah Jeff yakwata olimbo lunaluwa Joyland ne baluka ne Chameleon and of course I think the output was better but the song terwasobola kuba nti lugenda maaso n'okuba nti lulanda of course yakoze kyekimu kino ku luyimba luno olupya mpola but oluyimba lubayita Nobody olutalo lukyaliwo naye kye nategeddeko nti Sheebah is not willing to respond to Jeff. Sheebah ayagala kubeera focused. Sheebah yasala okuba nti ignoring Jeff 100% because amanyi Jeff kyalowooza and Sheebah yavaayo n'agamba nti tayagala kuba nti exchange bigambo ne Jeff Kiwa because amanyi obwongo bwe he thinks he's at the top of the game but Sheebah kyalina okukola mpolapala kyalina okuba nti akola mukuba nti yasobola okuba nti ignoring mpolapala nga yakata oluyimba abalala bagenze maaso n'okuba nti batta ennyimba but of course oluyimba lwa Somebody by Sheebah so far bwogenda ku let me check on YouTube here bwogenda ku mikutu ejenjawulo osobola okuba nti lukola bulungi nnyo era nga so far Queen Kama agenda mu maaso n'okuba nti taking a backup position oluyimba Somebody by Sheebah in just a couple of days lu performance better n'okuba nti oba oli agenda maaso n'okuba nti ignoringa omukulu amanyikiddwa nga Jeff Kiwa n'okuba nti abeera focused ku music we kisobola okuba nti kimuwa marriage mpola bw'otunulira video egenda kuyingira million namba mu 12 days and of course so far eri mitwalo 9,513 mu nnaku 12 ekitegeeza egenda kuba akakaddemu only 2 weeks kino ebeera fantastic project by Sheebah and of course otunulira ba subscriber be abali ku YouTube bali mu mitwalo 7 1,300 of course tukulaga nti ne YouTube ye egena maaso n'okuba nti obuli awo yeyongerako bwogenda ku mukutu ogwa Spotify kulaga Sheebah babuze akola ebintu bye bwogenda ku mukutu ogwa Spotify mpola bwogenda ku mukutu ogwa Spotify let me search for Sheebah ndabo ba monthly listeners balina mpola agenda maaso n'okuba nti akola bulungi mpola ya nasemba okulaba nga bali mu mitwalo nga 7 bwe yatadde Somebody mitwalo I think gyabadde nga mukaga something bwe yatadde Somebody butuli aba monthly listeners bali mu mitwalo this is Spotify abatulaba mukutu gwa music gutunda music oba digital platform budget Spotify Sheebah bali listeners bagenze maaso n'okuba nti beyongera bali ku mitwalo 8 mu 4 mpola it is 89.4 okay streams oba monthly listeners for now just after 2 weeks yayongeddeko emitwalo gije emirala giri 3 I think so the project is doing better and of course kino kijja kuyamba nnyo Sheebah okusobola okuba nti stretching her muscle nategeddeko nti gyebujja agenda kuba nti akola kyebayita agenda kuba nti assigninga deal ne new record label empya ejja sobola okuba nti obuli emuyambako gyetugenda okuba nti breaking which record label against maaso n'okuba nti akola nayo and of course why Sheebah now lwaki Sheebah yasobola okuba nti performing better kwesonyiwa Jeff Kiwa tosobola kuba nti olwana ne Jeff Kiwa n'omalako Jeff Kiwa alina obuntu bw'akola nti agenda kuleeta Ava Peace no Joyland bagezeeko okuba nti bakudisturbing agonyiga ove ku mulama oluzinge focus kineno kyatalira Palaso okumala ebbanga because like there was a time Jeff Kiwa bwe yali takwatagana na Palaso okugatanga nga kyakola ne Sheebah she used to okuwa Sheebah statements ezisobola okuba nti zikoona pious ezamuleeta okuba nti Palaso aluzinga focus okulema okukola
bulungi mpola mpola, but of course we are realizing later on nti okwesonyiwa Jeff ina kwesonyiwa bayimbi be na kwesonyiwa statements ezigenda okolebwa bayimbi be chaitira paso kusobola okuba nti akola comeback. Ate Sheebah kyeyazuula amangu nti Sheebah tebamugamba tiyalinda gamba nti Jeff Kiwa agenda kukola kano na kano, no, yakira kumacha nategeera obadde bwa Jeff Kiwa bukibwakola namwesonyiwa, and of course Sheebah ali mukufocusinga bulungi. One of the latest information jenfuna this year Sheebah agenda going international, agenda kola music omupya, agenda kola endongo entuufu ejasobola okuba nti muyambako osobola okuba nti stretching her muscle to a continental level, and of course new deal will be signed soon mpola mpola. Bamutanta Jimso amkutugwa 256 bus branch genda maso okuba nti otambula naffe, genda maso okuba nti subscribing or sharing content yono, era genda maso okuba nti otubulira kituufu Jeff anasobola Sheebah kalungi oba nedda, genda maso okuba nti otubulira mpola mpola. Bamutanta Jimso, bye bye for now.